turubonye naro turubonye omukazi abadde atufukidde akagato mu ngato naye olowooza n'atuuka ayinza otuuka naye omukazi enjala yamuruma nimulyako ebyokulya tajja kutuuka ajja tuuka wiiki singezi nga bbiri ng'ali mu kkubo tajja tuuka mpozi afune amagezi atunde essimu ye waba ayina naye amagezi agayinza okuba nga tagalina naye singa abadde mugezi yanditunze essimu n'afunako ez'okulya ne tulansipooti naye essimu yo olowooza ndamweri singirabangako ng'eyaka nze olunaku lumu nateekako n'ekyalabwe nti nindaba ngereeta ebimyansamyasa sagitegeera kati gwe bukyobaera naye gwe abadde abeera naye waliwo gwe yakubira yenna nedda kati kiva ku ki ng'alina essimu musimanyi seereza nga teteyakatakubira muntu ajja agitunda bw'anaafuna amagezi agitunda agende kitage ekyo ajja tuuka kabale nga mufu era leka tulinde kerebu atubikire ngu mukyala we mufu naye okiraba tituddamukkiriza muntu yenna banange omuntu n'akyala naye atakyaruka omuntu n'akyala n'atakyaruka bya omuntu bwaki tebamanyi Kampala tugata mboozi kazi abadde alya nnyo abadde andyako egy'okujja alya nnyo naye saakugamba kyogamba abadde alya ebyokubya bye nga gwe kennyini nze bbaawo tobimpa obadde obiwa omugenyi omanyi omuntu okubeerawo ng'akugamba enjala enduma abadde mukyamu mukyamu nnyo ate yaleeta ki tena gyerere naye waliwo akusinga okulya bw'onalaba omuntu weena ng'azunga ng'anoonya nze tomuleeta sikyayagala ate kirungi nze ntambula mu KIRIBEDDA nga ngizungamu yonna ne omuntu addamu kuneesalasazamu ngo simanyi ayagala gwe sigenda ddamu mukiriza kujja wa ate olaba tulina okukola twekulaakulanye tulabirire omwana ono tumugulira akagaali n'ekitanda tulina okifuna ekikye kale akatanda k'enziga akewujjawujja ak'omwana abeeramu ng'ayetooloola sente ogenda zijjawo ogenda okukora ngenda kukola ate gwe ogenda kukola ki nze ndi wano nze olala kuzalira amatega gamyasamyasa kana omwana wange ngunafu obukuli mukyo kugamba tugenda kola ogenda kola kyejjemu ekyo uli mutu mukulu naye ono omukazi muwonye nze mpura omutima gwonna gukakanya ekirungi agenze kati waba agenze yiga amagezi utandike kukola nfune omulimu nkole oba nange ontwale nyetika amanda nakyo kiba kisoboka nze sobola ate nze amanda nze ngasobola kye tugenda okukola nja kwetika amanda go tugasobola weetika enku tufune sente tukulaakulane naffe tubeere bulungi kola nini nyumba ntono ate nga landlord ng'akyabanja ngo ngamba nga ntono andiwo okuba mbadde nkola nzeka ate ngola ni muzeeyi kati awo ge tunafuna nga akasente nga naffe tukulaakulana olaba naffe ge tugenda nga bagamba abakiga bonna mu KIRIBEDDA ngu bagagawadde tugenda gagawala olaba ge tukubakubako ekibaati nikitukubakubako ekibaati kya sembule nituba kibakubako ne sembule nga tuzimba obunafu bw'olina tujja kuzimba tugenda zimba wano owebaka mu buliri tujja kukola mpola nja kutwala weetika enku ali wetunaba tufunye sente buli kimu kyonna kijja kuba bulungi sijja kuba munafu nange nja kukola nkunza nja zeetika ojja kunda ate abakiga batumanyi amanyi tuyina nja kubyetika tujja kukola tufune sente nnyingi olaba twawonye oyo omukazi omunene nja kukola tujja kugagawa si kyangu n'okubeera n'abakazi babiri mu nyumba kati nomumukubira essimu kubanze nkoyo tambula tugende nkoyo tambula kansa agenda kulabika kansa agenda kulabika wesibye ku kanso ate ekimu kyandibadde kyako ate ensonga alina okuzibeeramu naye ma mwagala banzibe sebo ntegeera kapita ategeera uyo oba nyasibagamba gano gago bannange ndabirawa kanso ogenda kutuulirawa mukakane kiki
Ali bagambye nti oba muri bulungi naye ndabye essanyu liraga nti muri bulungi. Essanyu lya moki wagonja. Kati mbese oliyute. Ndowooza tuyingira. Anedda kanso. Wano wajja kumala kanso. Wano kati. Kakati munnange kanso. Essanyu lino lyonna lyolaba omwami ono. Ono buloka Mumanyi. Mumanyi. Oyo buloka kati yazze wange eri gyembeera. Ne bapima nga ku ttaka eryanga awo basobola okuteekawo akanaala. Ne bapima bulungi nnyo nti kasobola okgendawo kaakati nga baagala kumpa ku ssente. In fact baagala mbaguzeewo. Kaakati ne ŋŋamba nti Nkapiito omanyi kanso sinza omuntu eyasoma ennyo obwongo bwange butegeera kitono. Ne ŋŋamba ensonga zino zonna zeetaaga okubeera mu kanso ampalule. In fact nawulidde nti no birimu n'endagaano okusoma endagaano kati bayinza okumpa simanya okuteekako omukono nga sibitegeera ne banzibira obwerere kati ne ŋŋamba kansa ensonga zino alina okuzibeeramu lwakuba bano babadde bannemesa nga tebaagala obeerewo ne nkalambira ne ŋŋamba kanso alina okubeerawo kinkoze bulungi nnyo nti tubadde tugenda nojja Fena tubadde tukiwagira kansa abeeremu. Nze kennyini obadde ndi wano nkugamba banne twandiise ewa kanso tuyite kanso amma olaba kanso ono omwami yazze nantuukirira nangamba ye ttaffaali kati nembalabalamu okutwala ogenda ate n'ettaffaali wakiri tugende tuyite ewa kanso gwe tuba tutwala nanduutu Mkale ekisinga ekikulu mu byonna ndi musanyufu. Amina. Ensonga nga 2-3 lwaki ndi musanyufu. Esooka sokola ebo yambadde. Anti wedangamye kuje ssente nenzija engoye zange ezisinga. In fact kati nyumba ne bwejja. Zezikyala. Nange bwente zetukyala. Zezine engoye zange. Sanyufu balaba. Ensonga eyo. Dalandayira ddala Kapiito wali gaggawa. Era nagambya akanaala bwe kazze neŋŋamba kanso ekisookera ddala nkwesiga ntosobola kunziba. Wano kyogamba we wano Wonna wano sokolindeko ate we obula mwana bebe nawo nansi ng'osanyuse nnyo mwalaali mwana mwana nga wakabi eno wonna tokoleke kyogamba nti we wane byaddala wewo mukwano bebe mwana kyakabi nnyo naye kati wano tebakuseddewo mwana mitwalo 15 gyokka buli mwezi. Bebe tokoleke mwana amazima oyinza okugamba nti 15 zokka naye manya nti tezitulemerere mwana. Nasasudde emyezi 6 weginaggwerako kyogamba nga tufunangayo yadde emyezi 4 oba 3. Okakatsa mwana jajagojezemu ttala zange mwana webale mwana webale kusiima kyakabi mwana bebe okimanyi mulo unalinako wakayumba kali akakunkumoka lwaki bujjo tononya sente n'okavaamu bebe mwalaali mulo amazima ngenda kwagala nyina kintu kimu kyokka kyensaba bebe mbadde njagala ompayo omunywegero gwa mulundi ogu naye nga tuli wano ebweru wetuba twenywegerera tusooke tuyingiremu bebe ekyo nyina okukikola ng'abantu bonna balaba bakakatse nti abo abayingiddeawo omwana mulo baagalana kituufu twagalana naye nze bino ebyawa n'ebweru nedda mulo ekyo kyekikakata nti nkwagala kale kankwepeeke kale neyanziza mwana wano wakabi okiraba mulo wakabi wo walungi kati bagenda kundabanga lasita
ngafuluma wano gangenda bagamba labatsalabu waffe mama wuyo afuluma nga wafuluma wanyirira mwana ha lero akuba obucwajje bungi mwana naye byonna obikola mukwano nkwagala era ensonga lwaki nkoze kino naye saagala mateeka g'abasajja ge muleeta munze musajja ewaka olugezigezi olwo sirwagala wange bebe awo batompa kiza mba sikuwasiza nakulinda onoonye ssente onzijewo eri ewasenga nje tubeere ffenna byakuleme kunoonya ssente mpaka senga bwangobye okitegeera nayina obusente bwange nembuleeta kwe kunoonya wano mulo amazima gali nti bebe nze kikiinaako obuzibu ekyo nja kukola byoyagala nga naawe okola byenjagala kitegeera gwe kikulu banempisa ebyo byemufugafuga ezange zivaako mumanyi bebe mwana mulo ekyaddala kyonoŋŋamba kyengenda okukola kyensuubira oleme kusudiiza ano nga tonnayingira ekyo biveeko mulo nze mponyezza ennyumba ekunkumuka kati ngenda kuba terebu wakabyo kitegeera tugulewo naye amateeka n'olugezigezi saagala mpisa mbi wange ebyo mulo tebigenda kubaawo saagala mpisa mbi wange bayo mwana bagenda kundabanga bagambe labawala sita mwana kyakabi nekikanigato ngenda kumuleeta wano okitegeera mulo yingira nno kyakabi mwana naye gwe mwana kyonkoze bano obwedda bannemerako naye ng'omutima guŋŋamba kanso kubwedda bunkubira kanso era mpaka bwenku kyolina omumanyi nti ensonga eyo bwebanga ddala bituufu ng'omukulu bw'ayogedde nti abakanaala baagala oteekawo kampani ya simu yaki ya simu bana abasimu abo bagaba ssente nina mukwano gwange ali waggulu eri najja nankumbi bapima yalina kapuluti katono bwe kati ne bapima naye yaŋŋamba bamuwa miliyoni 2.5 nyabo bagabira ddala ssente miliyoni ate ono omusajja yatugambye mbunewani nge bagenda kumpaabuwa miliyoni 10 abakanaala ssente ntono mwe batandikira 3 okudda waggulu wali wabi wali mukasenyi kisinziira naye nze kyemanyi bagabira ddala ssente ekitegeeza mwezi 10 ono zagamba zisobola osukka musinga tuba twogedde kuba kati bo baagalawo bo be baagala zo kati yeyo ensonga kanso kakati ettaka eryo lirinako ebiwandiiko nga ggwe kuba awo ssente ziba zikulemi oba tolina biwandiiko biryogerako oba tujjadde ebiwandiiko mbirina kanso mbirina tolina ba Luganda nti oba ani kanso nze nga ndi musajja muzibu simala gesiga ntegeeza tolina abo ba Luganda lwo kanso ebiwandiiko byonna mbirina byonna ebiwandiiko ebyo okubifuna jjajja wange Mangalita yankutukira mu ngalo bwenti bwa naafa ng'abimpadde ebiwandiiko byonna mbirina ate ettaka eryo ndiriko nzekka Kapiito nze namusikira kale kati ekikulu kye musinga okunjagaza nkola ki nze kyenkwetaaza era obwedda kyeŋŋamba bano njagala onyambeko okusayiningako n'okuyita mu eyo endagaano gye bagenda otuwa kuba omukulu yaŋŋambye nti birimu okuteekako omukono ku ndagaano naye nze ne ŋŋamba sinza omuntu amanyi Oluzungu saasoma wadde n'okusoma Oluganda sibimanyi kati nga njagala kanso gw'obimpitiremu oŋŋambe nti sayininga oba tosayininga ekyo kyenjagala kati mwagala genda tugendeyo leero leero lwennyini kale nina ebindeese wano njagala mbimalirize kati mbadde njagala tukwatagane sawa 8 ofiisi tulyoke tugende ate kanso abasajja nze alina okumaliriza ebbeeyi ngimaliriza nammwe ze ne tugendayo ne musayininga busayinzi ne babawa ssente ze baleke nabo beetuukireyo manyi mwe buloka mubaako n'akamu ssente byakkafa kanso abasajja bali ku budde sawa 8 sigenda kulwawo nnyo twesange sawa 8 ofiisi n'ensonga za ofiisi Kapiito agenda gagawada yensonga lwaki obwedda mbagamba nti kanso alina okukola ki okuba mu nsonga ezo
kanso bwaba tali mu nsonga ezo nabagambe sizabadde tegenda